Muntu yenna ali eyo ng'omanyi nti nno wali oyise mu kizibu kino nange kwezi ngenda kutoola kyentodde nja kukiwaayo kubanga nange bannyinaze bagenda mu mbeera bwetyo ng'omukulu ono bw'ayogedde. Tulina ennaku nnyingi naye tulina okwebaza Katonda nti tukyali balamu. Omukulu ono nja kumukomyawo atubuulire engeri gye yafuna omukyala, naye abalina kye mulina mukiwe Mwami Nsimbi asobole okulabirira abaana bano bambi, abaana bataliiko mwasirizi. Mwabakwata ekimu ekikumi ne mukitwalira bano abasumba babeera ku budala ne badiikuula ne babigula amabina ne bakola batya ne bafuna abakazi. Mubiwa musajja ng'ono alabirira abantu. Tugenda mu holiday akawunga, nze naguze dda akawunga n'omuceere nabitaddeyo dda ewaka. Kaakati muve ku basumba badiikuula, ensimbi muziteeke ekimu eky'ekkumi we kiyina okugenda. Nsigadde nze Kwezi Robinson. Omukulu ono nja mumukomyawo ku Lwokutaano lwa wiiki ejja. Kati nga nsibula andekewo. Holiday nina abaana bano tubadde tubayigiriza okukuba bandi. Tulina youth boys and girls youth brigade. Bayiga okukuba bandi. Naye abaana Mr. Kwezi tumaze omwaka mulamba nga tetukola rehearsal kubanga abaana abo bennyini abo ate ebyuma bye babyonoona. Byetaaga okuddaabiriza. Twabitwala omukozi yabikola emirundi n'emirundi n'akoowa. Kaakati twetaagayo ku byuma ebikadde tusobola birongoosa. So abikaddiye trombone azukanise bwe zifuka tezikyava mu maloboozi, saxophone tezikyava mu maloboozi, zikaddiye bazookesa gaasi naye gaasi waakwokya si waakufuuwa, kale ayo akanise n'akoowa. Kati nsaba mwenna twetaaga ku bivuga by'abaana, side drums tuzeetaaga, bass drums tuzeetaaga. Zabayambanga okufunayo ku kantu. Tukuba emikolo nti abaana bakuba bandi. Amasomero nga gaggulawo babadde bakuba. Ne tufuna ne batupangisa ne bakola. Kale twetaaga ebintu ebyo, twetaaga abaana obafuula busy. Keyboards tuzeetaaga, twebaza omusumba yatuwaayo ku keyboard 2 emyaka 2 egiyise emabega. Musumba abaana keyboard bazoona. Omusumba bamita Elijah. Elijah yadda mu America naye yayitako wano n'atuwaayo keyboard 2 ne abalenzi n'abawala babyonoona. So ebyuma abaana bo nabo baaki si kyejo tebamanyi nnaku yaabwe. Si kyejo abaana bangi okukikozesa nga kikaddiwa. So babyonoonye naye tujja kwegendereza. Kati nange entambula kapikipiki bakabba tujja kunoonya kapikipiki ndoza tujja kwesondayo kapikipiki ka $1.5 million tukuwe ako kalusengera balubalukidde wa naye ng'etambula ne Kojja Kimbowa ye asobola nno kampo. Kojja Kimbowa tujja kugendayo twogereko naye ne Mama Fiina ne muto wange emyaka naye nga ate mukama wange mu ssente bajjo obeera naye wano asobola okugimuwa. Ayina ebigambo naye ku ssente si mwangu. Mpozi Moze yajja kuwa ssente. Ne mukama wange Abitex yaddamu n'afuna ssente. Mukama wange Abitex yaddamu n'afuna ssente. Luli yali talina ng'ate nno mukama wange. Naye kati mukama wange Abitex nsaba kapiki okangulire. N'ekyemisana takigula. Abitex n'ekyemisana takigula Mama Fiina gwoba osiba bannange Mama Fiina mama nkwegayiridde. Ne Kojja Kimbowa. Ne Kojja Kimbowa. Ye Kojja Kimbowa. Ndi sure Mama Fiina. Naye Abitex muganange bajjo. Mukama wange ate basigala kuwanda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalungi abalabi ba Kwezi Media Group ne Megatron baaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero. Wenkyaliza mukulu Nsimbi. Mukulu Nsimbi leero nsanze ndi mugonvu, ndi mulwadde omusujja n'omutwe binnuma, naye ngambye nti nno olw'okuba namusuubiza okujja olwaleero siyinza butamukyaza. Ssebo nsanyusa okulaba. Kale muganda wange nange nsanyusa okulaba ssebo. Sooka obuze kuba tulaba. Bannansi mwenna mbalamusizaako mwenna gye muli. Nkomyewo ku Kwezi Media Group ne Megatron. twongere
okutegeera gye nvudde wange nga bwe kiri. Yes. Sebo. Kakati Mr. Nsimbi, Sebo. lwe twasemba okulabagana Sebo. abantu abagamba nti no Nassazi yakusiiga obulwadde. Bwe kiri. Naye mu komenti zibadde nnyingi nnyo nga bagamba nti nno okakasiza ku kinti Nassazi yakusiiga obulwadde. Oba jjajjaawo ono gwe wakubanga empiso yakusiiga obulwadde. Abantu baagala nnyo okukimanya. Abantu baagala okiwulirako. Nange era nasanzeeko mu komenti ekintu kyekimu. Kakati okusooka bannansi ka mbategeezeeko kino, mukadde yali mwegendereza nnyo Mr. Kwezi. Yali mwegendereza nnyo eri famire yonna yonna ku lw'ekirwadde kye. Ekisooka, sinze nali omuto awaka nzekka. Waliwo abato bangi. Alina omwana omuto yali asembayo beeka. Singa jjajja ye yali yansiiga akawuka, kaalisoose kukwata mwana oli omuto because yamuyonsanga n'omuyonsa. Yali muto, beeka yali muto, n'amuddako era Layira yali muto. Kakati okulowooza nti alabika yansiga akawuka ekyo si kituufu. Yafunangayo n'obudde n'atubuulira. Ekyokulabirako, jjajja yamiranga eddagala lye essaawa zaalinga 2:3, ndowooza 2:3. Ez'okumakya? Ekiro yamiranga buli kiro ssaawa ezo 2 twabeerangawo, yatuyitanga. Naye ebigambo bye yasinga okukozesanga, yakozesanga ekigambo mulaba wemira eddagala temulwala siriimu. Amazima nze nzekka ndabika nti mutima gwange ndabika namudisappointinga, saasobola kumugoberera. Kitegeeza jjajja wange yali mwegendereza nnyo eri abaana be era nga yafunanga akadde, kubanga okututwala otukebeza si ffe twamugamba. Ekyo yakikolanga. Simanyi oba kyatwalanga myezi 6 naye yakikola. Ekyo kyotukebeza kikola omundi ogutali gumu. Kakati nze awo empolereza jjajja nti jjajja mukyala si ye yavaako ekimusambulira. Yali mwana omwala ono Nassazi. Lwaki nze nemera nnyo ku Nassazi? Waliwo kati byentandise okulengera mu nnaku zino wenkuze n'okwetegereza engeri akawuka gye kalumamu. Nassazi bwe nzijukira yalinako obubonero obwo. Ogeza yalinanga ekifuba kyamutawanyanga nnyo. Naye nga jjajja akijjanjaba kati, kubanga era bwe twategerera ne Septrin ddagala lya kifuba mu budde obwo. Paka kati era nakiiga nti lyo ddagala yamumizisanga nnyo Septrin era ng'amanyi n'omugamba naye gwe omwana atagwako kifuba. Kati njijukira ekifuba ekyo. Ekyokubiri, yateranga okufunako ku rashes ez'enjawulo, skin rashes ez'enjawulo, oluusi wano Kisipi. Oba yanaaba kisipi, yafunaafunangako obuntu obwo. Kyokka kye saamanya mu budde buli nti obubonero obwo bwalinga bw'abantu aba infected. Wakati wenkitegeera jjajja yabulanga naye jjajja yamujjanjabanga. Jjajja ye yali akitegedde nti simanyi oba mutima gwe aleka yali akimanyi. Ayinzika okubanga kati Nassazi ate nga ye tasuubira temuyinza okwegadanga naye. Mr. Kwezi, ekyo nno kye njagala okugamba abazadde mwenna gye muli. Temuddamu okulowooza nti nno abaana bammwe abato, abaana bammwe waka tebalina kye bamanyi. Amazima ga Katonda mwenna abali eyo mbeegayiridde, abaana bwe mulaba nga bato temubanyooma. Omwana yenna Mr. Kwezi kabe wa myaka egi 5. Kasita omwana oyo akola ekintu ekisooka omulundi ogusooka n'asirika, n'akikola ogwokubiri n'asirika, n'ogwokusatu n'asirika, ekyo kikkiriza omwana tajja kwogera. Aba akunidde. Aba tajja kwogera. Ekyokulabirako nze tewali lunaku lwe nayogera ate nga nali muto. Ekyokubiri, lwaki ngamba nti omwana tajja kwogera? Ekintu ekyo Nassazi kyakola kyali kibi. Mu buntu kibi era buli muntu akiwulira nti kibi. Naye yayinanga engeri gy'akisiigamu akazigo. Nga emisana akola ebirungi gyendi, bingi birungi. Okunjoleza engoye, okunterekera ku byokulya, okunfaako mu ngeri ey'enjawulo. Nga okisobola kitegeera nti mukwano gwo. Awo kitegeeza omwana yenna ewaka singa akolebwa ekintu ekyo omukozi tajja kwogera. Tajja kyogera. Era mukimanye nti badriver beetaaga okukebera.
badriva bavuga abaana baffe abavuga abaana si badriva bokka abavuga abaana b'owaka n'abavuga amasomero mu masomero driva b'amasomero abantu bali mu diaspora bazimbye amayumba basikaali bazimbye amayumba eno e Uganda ayina emmotoka akimanyi nti waliyo driva avuga abaana abo abaana bo b'osuubira nti bagenda kusoma bulungi batuke ku university driva yeegadanga nabo. Mr. Quiz sikyakusaaga kitegeera basikaali ababeera ewaka abatavaawo eryabo bashamba boys abo bonna ekitonde ekiyitibwa kitonde mulenzi kitonde muwala famire zemuweereza ewaka gendako ewa jjajja gendako ewa ssenga abaana abasuumuse banjawulo muno wa myaka 10 na myaka 15 wa myaka enjawulo eyo era baganda bangalonde mu diaspora mwenna mukirowoozeeko famire ejjudde waka ogenda kubeera n'abaana basatu bonna oleme kwasaamu bambi. Mr. Quiz kiruma omwana wo omuto okubanga okimanyi nti ogenda mutandisa eddagala kibi nnyo okuva owulira ddala ng'obulumi bukuli ku mutima ng'agenda ddimira okuva lwalitandise paka lwalifa okunya nga waliwo abazungu kibayiyiza ekyenjawulo okugjako nga waliwo ekijja maaso awo n'empiso ejja anti n'empiso of course empiso gyeri era bagitusomesaako weeri ni wano mu Uganda naye ekyali mu class waliwo wetanatuuka tenatuuka ate muffe naye nga weeri ekyali wano ku bantu bano abanene ekyalimu bamukuba empiso emu omwaka mulamba baba ya mwaka gyeri mwaka gumu ofuneemu n'owumula maybe maaso awo kinajja kakati empiso eyo ekostinga sente mmeka ekyamazima ekyali ya bbeeyi ekyali ya bbeeyi naye nga gyeri era mu Uganda mweri ne mu malwaliro mweri naye tetunnagituukako naye ate nekiba tetugiremeddeeko tulina omukisa nti empeka eno ekyali ya muwendo ekola bulungi ekyakola bulungi kale okuzza ku nsonga y'okugamba okutereezaamu badi babuuza ebibuuzo oba jjajja si ye yasiiga ffe akawuka ojjukira busayinizi obwa AIDS bwe mbujjukira nabulabako kubanga mu nnaku zino nkuze nsobola obutegeera naye luli nali sibifaako. Ekyokubiri lwaki nasaazi yakikola kyessaabagamba Mr. Kwezi bwe baatutwala otukebeza nasaazi bamutwala yali tannaba kusiibulwa kudda waabwe bamutwalira ffenna baatutwala otukebera okuleka abakulu Anita atakeberwa kubanga teyaliwo ne Paulo teyaliwo gwe nabagambako emabega naye ffenna baatutwala ne batukebera era ne nasaazi bamukebera. Kakati lwaki nemeddeko nnyo ku nasaazi ayinza okuba nga mulowooza siye naye lwaki ngamba yeye nakugambye twalinawo omulenzi eyali azze bamuyita Paulo muleke ye Paulo yali agenze yajjanga n'agenda naye waliwo Frank namwogerako Frank Chegota kati obuzibu bwo buno Mr. Kwezi kakati ate nonze gwenvunaalo gwennenya mu budde buno ate ye mulenzi ono omulenzi oyo yebakangane nasaazi naye ekisinga okwewuunyisa ng'okimanyi ate nno ne basangako emirundi egiwera naye kyeneewuunya nga bali mu kintu amukyeza munda ng'ali mu kumukyeza mu nju si gumusebi nabali nevaako ne ku ssomero ne basanga naye nga buli ne mu komenti waliwo abakyala nasaazi abamuyisa omutemu ate naawe omuyise wabulabe Mr. Kwezi ate ayinza okuba teri wabulabe namanya nti gwakulina oli naye n'amugabula Paulo n'amugabula yali azze kumalawo famire kakati nno ate nno omunyigidde bwereero olw'ensonga nagambye omwana oyo yali myaka nga 22 omuntu aba ategeera kituufu naye ate gy'emyaka omwana omuwala ate waaba nga aliddeko watabukira ng'ali ku hiiti y'amaanyi watabukira kyensuubira mutima gwange alabika yavaayo ewaabwe Masaka nga kyajjaalyeko nga bamusiize n'obulwadde era gye yava nabo kubanga alabika yali mu magufu teyatambulanga kati nze nabasangako ne Kyegota amundi ogutali gumu naye kyenneewuunya Mr. Kwezi nga tebeesikanga kwesika ng'obasanze saafuna bujja tebeesika amuwadde n'akatono
kubanga saabeera ganga ndowooza ningo bakenga boti mpola ate njagala okulaba oh. njagala okulaba ng'olingiza n'olaba ningiza nenkiwa obudde n'olaba process bwetambula njagala okulaba oba kati nkyayagala n'okulaba naye ate wali noli nga ate ulisa ndaba kipya eriiso. kale bweyavangayo Franka tewayagalanga naawe oddeyo muludde obwo saakiwulya nti njagala amazima naye nga njagala kulaba naye ekyamazima kiri nti saawulira bujja era tebwankwatako nze tebunkwatanga nakaawo ekyo kyatambula bwe kityo yakikolanga enfunda naye Frank oyo yali ng'eyenkanamuko ne kunasaazi abo at least bwe yali bali mu maaki y'emu nga ne Frank ategeera ekikyakola era bo bakukutanga nnyo naye kyandibanga nasaazi nze kunze ate alabye kuba yali anjagala kuva mu musaayi because newe yabanga ne Franka we yanfunanga akadde naye obuzibu obwali ku nasaazi Mr. Kwezi bwe nagaananga yakaabanga amaziga nga kuolwo ŋŋaanyi oba ngenda ku kisaawa kusamba mupiira at least nga ngamba sooka olindeko kirabika ye namuli mu musaayi ayinza okuba yali yanjagala mu musaayi kubanga already Frank yali asobola okukimala because baali benkana kati Frank yiwaddamu n'omuwulizaako oba nti yafuna obulwadde olwaleero nedda Frank yabulina nkugambye bw'oba atukebeza alizaati zakomawo nga ndi infected Laila yali infected yali ya mwana nengena mwogerako nasaazi ne Franka kubanga Paul yali agenze ne Paul alabika yagenda nabo definitely Paul yagenda ne kubanga naye nkugambye ojjukira nga omukono guli engeri gye gwasooba ate Paulo naye yanyumirwanga bambi yanyumirwanga nkugambye ekintu kye nasinganga obuta kyeneewuunya kyajja kitya nze obutaba na bujja nali sirina naye kati mbulina kati mbulina kale kaakati babakebera ne Franka nga mulwadde Franka bamukebera mulwadde nasaazi oyo yali mulwadde nange tali mulwadde ne Laila nga yenkana kati Laila ate yali muto Laila oyo yali muto ndowooza myaka 10-11 ebiwala ebyo bibebbi oyo ye yali muto kakati ngenda kuwulira ekigenda ate okwewuunyisa Franka ye yakwata omwana kyegota Franka ye yakwata omwana ate ye yakwata kyokka oli mukulu munne it's okay kati oyinza ogamba bo bakole ebyabwe naye nange ekinyuma nakati era kyendowooza nti yakola kibi era kyeŋŋamba abazadde mwena abali eyo abaana bonna abalenzi abali ewaka simanyi mwana wa ssenga simanyi mwana wa baaba simanyi mwana wa mukwano gwange mukola ensobi ku lw'abaana bammwe kakati Mr. Kwezi Laila yali muto naye Laila twakitegeera nti namukutte anti twakitegeera tutera tetwali kitegeera kyembagamba kati oyo mwana yali mwaka 10 teyayogera kubanga omwana omuwala okuvunda wansi kiba kiwezeza ennaku ngezi oba ngezi nga 5 ku 4 yali mubi ddala kati kitegeeza yawuza ennaku nga 4 ku 5 omwana okuvunda wansi Laila amala kuvunda wansi ne bamutegeera era nga atandise n'okujaagira yamusobyako ndoza emirundi egiwera kirabika yakikola emirundi naye saamulabako kuffe tewali afuna chansi yamukwata tutegeera tutya era omwana bamala mukaza jjajja amala mukaza era yanyiiga nnyo nga mukaza ffenna atwaliwo omwana n'alyoka ayogera nga ne Franka waali kwolwo ate Franka kyewuunyisa yaliwo naye teyali waka naye situmanyi yamuwa mawulire omwana akuloopye tetumanyi yamuwamu naye nga teyali waka naye yaliwo yali alina waali naye nga teyali waka Frank teyadda waka ye yakwata Laila kati Franka yali ayita atya jjajjaawo kati yali ayita jjajja wange senga kati Frank ate saawa zino nze gwenyiigira gunyiizizza nnyo oyo ye yakwata omwana kati ate nassazi gwe mugambe yakwata omwana ate ye teyakwata mwana
naye naawe yakukwata kyenkana kale naawe yakwata nasaazi nasaazi kubanga wali kato nali kato naye at least ku ekyo tolaba nga ate oyinza omusonyiwa kwoli Frank yakwata gufuranka gwali gutemu kati awo kubanga gwangemalidde goga ku nasaazi muli ffenna tukyebuuza lwaki teyakimala ne nasaazi tebula nze saagala birenzirenzi waka wange ebyo ekintu balekerawo kizanyiramu banange bannansi temuzanyira ku bulamu bw'abaana bammwe teri agenda kuyamba mwana okujjako gwe muzadde we mu kiseera kino omwana omuwala ye aba amanyi ategeera nnyo kakati layira bamukaza layira bamukebera wansi yali avunze wansi era kyasumbuwa nnyo jjajja okumujjanjaba bamubuuza ayogera alyoka agamba Frank naye yali yaŋŋaana okwogera abadde angulira n'amandaazi nga mpa ne ssente era ngamba soogera nga ajja kumpa ssente era mbadde ngenda ne ssente yali asomera ku Kampala Primary essomero eryo liri kati mabega ku muzikiti kwennyini gw'abasiraamu Old Kampala Primary kyeyali asomera mu buduuki kyali kyana kito kibebbe kale awo wenzikiririza ddala nti nasaazi abaana betutazaala ewaka tubagoberewo abaana tekyali badde kirungi mwana kumuleeta nga tomuzaala n'omuwa obudde abeerewo obulamu bwonna ewaka ng'ojja kulowooza wa famire yo naye ng'aleese bizibu biibyo kitegeeza nti nasaazi yali amalawo famire omulenzi ate yamwono n'akigezza kati nasaazi yalina obulwadde ekyo kyokka Frank n'asiiga omwana jjajja wammwe si kataagwa eddalu ng'alaba mwenna abaana mwalwala anti wegambire nti jjajja wange yafa amenyesa omutima ng'alaba famire erabanga eggwawo kyenva gamba nti jjajja si yeye tewali jjajja yakubanga omwana oli omutempiso beeka jjajja wange yali amanyi ebyekisawo era yalibadde omwana oyo amulwaza ne Beka yali mulamu Layira akyali omulamu Layira mulamu ali ku ddagala naye Layira ebintu byange yabigaana ebyokwerabisa bino ye yaŋŋamba ebintu byo byakwerabisa naye tomanyi nti gwe oyambye nnyo ensi naffe kennyini nange kennyini onyambye kati mmanyi ekyokukola ewaka amazima gennyini abantu era abantu bangi nnyo boyambye wano mbeegayiridde guno omusomo tugenda kugukola abantu mukimanye tetuteekedda kumala gakyaza abantu ne tubawo obudde ewaka ddala abakozi eŋŋanda Mr. Kwezi abaana ewaka balowooza bategeera naye abaana tebamanyi naye nga ye kyabamanyi kyekyo wabula kyemuba mumanya omwana yenna omuto kyonna ky'omukola tajja kukyogera kubanga otambulizaako ebimwerabiza ekyo omukoze kino n'omuwa 10 omukoze kino n'omuwa switi yogata omukoze kino n'omuwa ebirungi kati tubeere beegendereza nga tuleeta abaana ewaka famire at least kyalibadde kirungi n'ekirala abazadde bakebeza abaana ekyokukebeza kibeere nga kyangu nnyo ekyokumanya sitetasi z'abaana bo kibeere nga kyangu nnyo ate ndooza n'okubuulirira abaana baffe ekyokubuulira tutuule twogere nabo tuteekeddwa okuteeka ensonyi wabbali because Mr. Kwezi teri kintu kibi omwana wo ng'okimanyi nti mwana wo muto agenda kumira eddagala obulamu bwe bwonna nga mwana Layira yafumbirwa ye Layira si mufumbo era musanyufu ali eyo bye bimu ku byamulemesa okufumbirwa ndowooza ndudde omuwulizaako ennaku zino naye bwagulowooza Frank akyali mulamu Frank yali akola ku Martin Road awo ng'ayoza mmotoka era bwe yadduka ewaka ekyo kyamudduse waka teyadda waka ku olwo era yagendera dda ndowooza jjajja yali wakumutema butemi amazima alabika ali wakumutema butemi naye yasulako ku Old Kampala wansi nga ku ssomero n'avaayo n'agenda n'atandika okwoza emmotoka yali avuga emmotoka yali bamuleetera emmotoka ejjooza sitole bwe yali
n'agivuga n'agitomeza n'afiira mu kabenje. N'afiira mu kabenje? Yafa mabegako awo ndowooza 2-3. 2-3 nga yafa dda nnyo myaka 2. Yafa dda bwekyoyogedde nti naafe mabegako awo emabegako mwaka guwedde. yafa awo mabegako awo. Mukama yamusasula? Ndowooza yamusasula naye oyo yakola ekintu ekibi. Ne Raila tali musonyiwa ate kisesa anti omuto ye yali muto naye gwe bw'ajjukira kubanga naye yajjukira namanya nti ogwana guno gwankwata ne bulwadde. Abakulu nze era mu ndowooza yange ekinsazizaawo okubanga at least ntandika okusomesa ensi eno bategeere nti nno tuteekeddwa ffenna Mr. Kwezi okufa ku baana. Tuteekeddwa okufa ku baana oba waani niyongera ku ddoboozi. Tuteekeddwa okufa ku baana b'ensi, abaana b'eggwanga lyaffe. Obwo buvunaanyizibwa buteekeddwa okuba bwaffe abakulu. So bwe tunabaga tetufuddeeyo kigenda kubeera bwe kityo. Abaana bajja basiga obulwadde. Ate kati ennaku zino kitabuse because ate kati eddembe lingi. Ate n'ebirenze ebikulu ewaka nabyo bifunza abakozi. Buli kwegamba ekintu kino kiri vice versa. Tojja kugamba nti bano be babi ennyo. Ku sayidi eno abawala babi naye abalenzi babi. Kakati ekyewuunyisa tulina okuba nga tetusuula buvunaanyizibwa abazadde okusingira ddala n'ensonyi zituggwe mu maaso because omuzadde bwe n'obanga ensonyi tezigweddeko mu maaso g'abaana bo ensonyi nga toziggyeewo Mr. Kwezi abaana bagenda kukwonoonekako, abaana bagenda kutufaako. Nkugambye ndi musanyufu nti nno ndi ku ddagala naye mu sayidi endala eddagala terimirika erya buli lunaku eritaliiko kkomo. Kati tulowooze ku mwana wo ng'agenda kumira eddagala ekyo. Tewagamba nti nali nnyumirwa nga nti omusajja ono yali anyumirwa naye kati empeka agiwulira. Walinga awo nkugambidde nti nali muto nga sikifaako. Awo kiba kitegeeza awo nno we mbagambira nti buvunaanyizibwa bwa muzadde. Olwaleero onyumirwa naye enkya lulina nobeera ng'oli kasandali. Awo enkya ojja otegeera nti singa namanya. Singa namanya era ekyo kyekintu kitera okunzijira nga eddagala lisusse. Senga wange bambi Mukama amuwummuze mirembe yafa bulwadde buno. Y'omu ku basenga bali basinga obulungi ewaka. Ne yafumbirwa omubuulizi ababuulizi bano ab'enjiri n'amusiiga obulwadde. Musajja yali mukwano gwaffe nnyo nga mubuulizi ku kigo ate naffe nga senga mwana wa Reverand. Naye nzijukira senga lumu yaŋŋamba mufulumyeko ayo tekukasana. Yali mwana muto afiira ku myaka nga 25. Naŋŋamba nejjusa olunaku lwe nasisinkana omusajja oyo. Kyekyo kyokka akyejjusa kati naye ng'ate baali bafumbiriganwa n'empeta mu bulungi naye agamba nejjusa lwe nasisinkana omusajja bambi. So bwe nzijukira ebigambo ebyo binsobera. Bwe kityo bannyinaze babiri mwannyinaze twazaalibwa abaana 3 bannyinaze ababiri ne bafa. Naye mukulu wange gwe nalinzirako yasooka okufa then ne mukulu wange n'afa nze nali nsembayo. Naye nagenda twagendanga ne tunywa naawe yali musajja mugagga era yafanga mugagga. Naŋŋamba nti Kwezi yafa 91 nali nkyasoma. Nanga kale ffe mwe muligamba nti twafa siriimu. Naye nga nkaaba kubanga nagendanga ewaka nga ngenza oluusi okunona emmere nga nsoma ennamukozi ngenza okuwummula bwentyo naye ng'alina radio kaseti ya Bizindala ebiri yagamba nti Kwezi bwe ndifa eno radio yiyo ebintu bingi nyo n'abigabaagaba. Naye bwenzijukira ekyo nenga nti kale mwannyinaze singa yatuusa ekiseera kino yandibadde waalinga mulamu. Amazima yalibadde mulamu. Abantu nange benzijjanjabye bennwanyeeko bangi nga nzijukira mwannyinaze. Weebale. So nze nkwebaza olw'okutandikawo ekibiina ekirabirira abantu abo kubanga oyinza okwekanga nga tewali famire yali ebaddewo nga tefiirwangako muntu. Mu Uganda amazima temuli famire etannayitako victim wa HIV. Tewali famire mu maka gonna. Kaakati omaliriza
kati ove wa jjajja ogenda mu house nva ewa jjajja ngenda mu home ewa sister Rose. ova mu home otandika okwepangisiza Kati mu home eyo kituufu gye natandika okwepangisiza. ofuna otya omukyala Okay. era omumatiza otya? Okay. Kati olugendo lwa Nasaazi bwe lutyo bwe luli era mmaliriza nga abadde babuuza ebibuuzo Nasaazi ayinza okuba siye Nasaazi yeye Mr. Kwezi kati okitegedde kubanga gwe yasiiga gwe nzijjako obujulizi ye Franka era ne nkugamba nti yalinako obubonero bwe nalabanga lwaki ezo ze yayiwanga ne ekifuba ekitaamugwangako akakolola ako lwakuba jjajja yali amanyi okukijjanjaba kale yensonga yensibako olw'ensonga eyo kati ndowooza naawe oyinza okikkiriza nti yali Nasaazi kati bwe kityo bwe kiri kubanga naawe Franka yajjayo ekinyusi Franka yakakasiza ddala ate Paulo tudanga muyemuwuliza Paulo yesitamuwuliza oba yafa simanyi oba Paulo yafa naye sajja watu yalibadde nga abamulamu bamuwerebye naye nga bambi yagenda bamuwerebye Nasaazi yavaako ekizibu kya mugano gange oyo so kati okiraba oyo yali muntu omu n'olwekyo ewaka twegendereza abakozi bannaye muteeke ekitiibwa mu baana mwebajjukire muleme kubeerabira kati ofuna otya omukyala kakati era omumatiza otya nga mmaliriza nvudde ewa jjajja olwo ndowooza lwe lugendo gye nvudde wange bw'atyo bw'ali okujja okufuna akawuka kano kakati ntandika olugendo lwange nze nina maama Kwezi maama wakyaliyo maama mulamu akimanyi maama akimanyi maama ye yantwala ewa sister Rose Daughters of Charity kati mu Daughters of Charity bw'otuukayo waliwo kyokola bakiyita dediya nogenda okukolera abantu nebakuweereza nogenda nokola era naganda nakolakola Mr. Katende owewa Ebonies nakola dediya wemalikira ku baana be mwana wattu nno ndowooza ekikula kyange ndabika sisikiriza nnyo Mr. Kwezi naye nga wagezaako ndabika sisikiriza ebyokubutasikiriza biveeko wagezaako okulaba nga ewamuzeyi Katende mwana tusagezaako wadde omukazi yadde akatono olw'ensonga waliwo entertainment ewuwe waka abo bazanyirangayo emizannyo ewakaawe Ebonze bajanga kurihasingira kati byantwalanga nnyo obwongo era eyo dediya nagikola nga oli musanyufu semamaaziza nga nebweru tosoobasooba nedda nali semamaaza awo nali sinnaba kwemamaaza nga sinnaba kitwala kakati njagala nnyo ensonga eyo ngenda kutuusaawo okuva ku dediya bantwala butereevu ku Nakasero Business College gye nasomera diploma yange eya catering kati bwe namala okusoma eyo awo mukusoma kati ate awo bombuuza ntandikira ntya nfuna ntya omukyala okuva enakaseera abaana tobakalabudde awo nnaku Nakasero Business School Nakasero Business School nafunayo mukwano gwange naye nga sammuka nnyo mukwano emiyingi ensonga tewazikwasaganya ebintu by'okwegadanga mbutuufu neewolereza njagala obe w'amazima tewali nsonga lwaki nkulimba kati nno ewamuzeyi Katende navaayo nga sikyezezza era saateeza mwana n'omu kati tugende kale bwe tugenda kusomera okusoma nga kuwedde Nakasero Business College awo Sister Rose ampeereza ku Bimba ka restaurant bakayitanga Bimba ku Dewington Road ajjukira bulungi awo ka mukyala wa Babu yalina nnyo wako awo wenkolera nambeerawo akaseera bwe nzira ewaka bampeereza ku Colin Hotel Mukono okola intern kati okola intern eyo nafunayo omuwala ye mukyala waffe gwe tulina nedda sebo nafunayo omuwala siye because nange nafunayo ate nga tonategeera nti oli mulwadde nalitegedde because nava eri nga ntegedde kino kyenjogera nali batukebere wa jjajja
nga sinabagenda nga nasasi tanaba kugenda waabwe tetunakutukakutuka era ogende wa Sister Rose nali nkimanyi kubanga bakuwanga eddagala era nakugambako nti bampa n'eddagala ogenda nalyo nalisuula nga ŋŋenda saddamu nakumira ddagala era omwaka gwaggwako bwe banteeka ku dediyo wa muzeeyi nga simiza eddagala nga sina na buzibu kyanyambako kyendowooza ekimu nti saabuukabuuka kakati we bampeereza Colin Hotel Mukono gye nafuna omuwala bamuyita Sise simanyi erinnya ndyogedde oba tekinamukola bubi kandikomyawo kale kakati omuwala oyo ye yafuuka mukwano gwange nga ndi ku intaani nga twasooka okukola outside catering awo wenyini ku intaani ne tukola mu gardens we tutandikiriza olwekiravulavu kikutte amazima kyankwata omukwano nekukwata nekukusiba enkalu Sise yanjagala naye ate ndowooza ye muwala asooka wamuprotectinga otya okulaba nga takwatibwa simanyi ngeri gye namukwana ndowooza oba yankwana nze namukwana wamuprotectinga otya okulaba nga takwatibwa bulwadde Sise yampa obuzibu yanjagala nnyo nemwagala nnyo n'alwawo okumpa ku mukwano yalwawo okumpa ku mukwano naye nga tubeera awo kazanyiikirizi era nga tuli awo nga tajja bulungi nze nzija bulungi njagala tayagala ayagala saagala awo we twabeera awo twatwala ebbanga lunaku lumu nagamba Sise naye njagala ompeeko mpulira njidde n'agamba mpulira nze saagala kuwa leero nga tuli mu saavisi mpulira nze saagala kati ekyamusitula twali tukoze n'ambaga nze nali nkola mu kitchen nga ye ba waitress nyambadde chief jacket yange ye abambadde uniform yaabwe tutunuulira embaga Sise yeegomba embaga kati beemoola bulungi n'anyumirwa naye nga nali namusabyeko nga tukola naye nze nga musaba emirundi mingi nnyo omuze gw'okukwata mulali mumanyi nga niwe tuba tutudde mukwatakwatako kwolwo embaga eyo yamukyamula mu butuufu olunaku olwo Sise yampaako era yampaako nakakiyaaye naye wali oyambadde kondomu nze nali sambadde kondomu tewamusiiga nali sambadde kondomu kakati tugenda twetoloola emmanju gye tusula tugenda Sise agenda kumpaako ampaddeko wakkiriza tutuuka emmanju wali Sise ajjamu n'akapale supervisor atuyita supervisor anfiiriza ate yakola bulungi n'akuyita wali oyagala kusiiga mwana w'abandi edda nali sikigenderedde ti nno nteekwa omusiiga agenda kumpaako yakkiriza okumpaako tugenda supervisor ajja atutambulirako naye ng'ekyali tutambulizaako era pressure y'amacupa agaali gakuŋŋaanyizibwa awo ku emukono ku Colin Hotel manyiwo Sise ajjemu n'akapale nange neetegese enda kukyeza Sise Sise bamunemesa twekanga n'okwekanga supa naye yatandikira
kumpi naye yatandika okuyita nga atulaba naye nga ategedde tukutte lino kati ajja ye yatuyita nannemesa okukyeza Cissy naye yali ampaddeko yali ampadde nga akkiriza nga ayidde nabulungi yali mukama yataasa Cissy bw'atyo nempona ndowooza okusiiga Cissy naawona naye nga yali ampaddeko mu mutima mulungi notatuukiriza nsonga kakati twaddamu kufuba kumufuna mulundi mulala nedda twamala ennaku 3 Sister Rose nannona yakola bulungi Sister Rose nannona naye ekyannonesa Sister Rose yali tasobola kubeerawo ate wesiri yali atuweereza ku intaani naye namala weeks 2 weziti ninga yakola bulungi Sister Rose nabyonna mukama ye yabikola nannona naye ate Cissy baddamu ne bamuleeta mu home tuwamwejavuana nnyata ate mwana wattu Cissy samwejovaana ate nadda nga oba yeze nali mukyala oba yali ankyaye simanyi Cissy yatandika okulaakula era bwe batuteeka mu kitchen ne batuteeka mu kitchen ffenna emanju eyo tutandiikiriza emboozi z'ekikaba okuzinyumya Cissy yennyini yagamba alina kondomu bwenja okuwaako Cissy mu kicheni eri awo naye nga mwena tewali ayina twali tunyumyanyumya nga mu kusaaga tewali yalina kondomu Mr. Kwezi nze nali sigulangako ku kondomu nogenda nogigula nali sigigulangako asaagigula naye okimanyi nti abaana b'omuhoma abasinga bonna baali balwadde Cissy yeyagula kondomu yagigula wakiwo waliwo edduuka ng'oyambuse waliwo ng'oyambuka bwe twasulanga waggulu nakasero ku MTN emabega MTN ku Crested Tower emabega awo wali home yaffe amaka gaali manene Janet yali yawaawo Sister Rose Cissy yagula kondomu gwe gwali omulundi gwange ogusookera ddala okwambala ku kondomu nga yaginyambaza ng'ensonga yagiwa nti naye ojjuke ntwali tugenda kwekola omukazi n'atulemesa eri emukono gw'ogambye Katonda yamuwonya kirabika Cissy yali wange okumutwala okujja ku emukono ku Colin Hotel nali simumanyi sonsi teyava mu home naye nze nali nva mu home laba maama we bwamuleeta mu home ng'ate amaze n'okusoma catering ng'omwejavuana sebo kati Cissy yaleeta kondomu Cissy nanyambaza kondomu kati ate nze nga njagala kwetegereza naku kondomu bulungi era nagitegeeza nedda nali saagifuwamu nali saagifuwamu kubanga nali ngirabyeko naye nga sifunangako mukisa kujambala yanguya n'obudde bukukutte okay kale kakati olwo olunaku Cissy yayampaako nankosa kondomu muhomu nga mulina we mwekukutiriza home wabanga budde buzibye home yabanga bize twabanga bize ddala weekend kubanga twafumanga outsetting okuva ku Lwokuna Olwokutaano Olwomukaaga Sunday Sister Rose yalinanga emirimu okuva ku Lwokuna ku Lwokutaano ku Lwomukaaga Sunday tuba bize kubanga twayimbanga ku Sunday twakolanga macha twakolanga laggulo twayimbanga emisa kakati njagala awo tujja okutandikira ekitundu ekiddako njagala oyogere ku kitongole kyaffe ekigaba eddagala kakati kubanga nakyo kikuyinze nakyo kinyinze neyanze kubanga njagala omulundi oguddako tujja kwongera wafuna otya omukyala obaddewo otya na buli kimu kati sooka oyogere ku kitongole kyaffe ekyo ekigaba eddagala kubanga twava wano ng'oyagala buyambi tolina pikipiki ebagibba obuwunga bwe baawanga abalwadde tobulina naye ebirala bingi nnyo neyanze kakati ekitongole kyange ekya
One Heart People's Choice Uganda. One Heart People's Choice Uganda kyekibiina mwe twegattira ffenna abakalina fekka. Kakati ekibiina ekyo Mr. Kwezi si taffe fekka abantu abakulu. Ekibiina ekyo kirinamu project ate ey'abaana. nabo banga balwadde abaana baabo abalwadde n'abaana abalwadde abaana baabo naye n'abaana abalwadde abaso abazaaliddwa nabo oluusi abafunye mu ngeri yonna naye nga abaana bano baana b'abalwadde bano betubeera nabo bammemba. Abaana bonna enamba yaabwe bali abaana 54. Boolabirira 54. Katonda wange ng'olina omugogo. Kakati abaana 54 kuliko abaana 4 abo bange muva mu ntumbwe abo nze mbazaala ne mbagattako kubanga bonna bana. Kakati ku baana 50 kujjako abaana 32. Abaana 32 abo bo bamulekwa. Bakadde baabwe baafa. Biri ebintu bibiri. Abaana 32 bamulekwa. Abaana 18 nfuuzi. Bakadde baabwe bonna baafa. Kati bano bakadde baabwe bali bamulekwa be balinako omuzadde omu. Bano balinako omuzadde omu 32 bali mu kibiina kyaffe. Abaana bano 18 zo nfuuzi ate abo bange sirina wakubateeka. Bange sina wakubateeka ate abo 18 kwogatta abaana abange obabeezaawo otya. Kakati ndi musajja mukozi naye ate Mr. Kwezi nga we nakugambako nti nze nafunamu setback nenva ku mirimu naye ate nafunayo omulimu. Omulimu gwe nafuna bansasula akakadde ka sente. Sasula akakadde kamu naye tekamala tekayinza. Abaana abo bonna basoma tekasobola kumala akakadde. Kati akasente ako sisobola katemaatema n'abatiiri bafuneko nange nfuneko ffenna tusanyuke. Yensonga ki nakugambye nti ekibiina kigezze si kyakisobola. Weetaaga obuyambi. Bano abaana 32 balina abazadde kyokka n'abazadde abo nawe embeera mbi tebalina busobozi ddala nabo essuubi balisuubira mu nze. Kati kwe kugyewawo Mr. Kwezi mpite wano ntegeeze bannansi nange essuubi ndisuubire mu bo. bategeeze. Kati bannange mwenna mbasaba bannansi mwenna gye muli ab'omu diaspora mwenna baganda baffe bali eyo tulina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana baffe bonna bwe bali. Tulina abaana enamba bali abaana 54 nga bwe ngambye Mr. Kwezi abaana bange bo bange naye 18 ate nabo bange bwoya bo bange bwoya kubanga enfuuzi ate onoozizaawa. Kati si kyalina soba bejjako ne 32 nabo bange wadde nga baliko babalabirira naye nga abaana abo baana baabo bokka abakalina temuli mwana wa mulala baana baabo abakalina. Kati bannange tugenda mu holiday eno mpanvu Mr. Kwezi. Abaana bakomawo twetaaga okufuula abaana baffe bize. Bannange mbeegayiridde nnyo bannansi mwenna holiday eno tuyambe abaana baffe. Bwe tutayambe baana Mr. Kwezi okubafuula bize tugenda baleka okulowooza bye baagala. Sooka bawe ennamba. Ennamba yange eri 0783 69 66 08 kanjiddemu gumu. Eri 078 69 66 08 eyo ya MTN. Nina eya Airtel eri 0700 94 91 83 eyo ya Airtel. Zonna ku WhatsApp Kwezi. Zonna ku WhatsApp Kwezi. Ate omukyala bambi yatusuubizaayo akantu. Omukyala yatusuubiza akantu bannange nkwebaza madamu oli mu States yansuubiza nti ajja kubanga addamu okwogerako nange yaddamu nampandiikira naŋŋamba eneriko nkyali bize naye bwe naaba nfunye space nja kubanga nkuddamu. So akyali bize naye nga tulina essuubi. Buli muntu yenna ali eyo ng'omanyi nti nno wali oyise mu kizibu kino nange Kwezi ngenda kutoola kyentodde nja kukiwaayo kubanga nange
bannyinaze bagenda mu mbeera bwetyo ng'omukulu ono bw'ayogedde. Tulina ennaku nnyingi naye tulina okwebaza Katonda nti tukyali balamu. Omukulu ono nja kumukomyawo atubuulire engeri gye yafuna omukyala, naye abalina kye mulina mukiwe Mwami Nsimbi asobole okulabirira abaana bano bambi, abaana abataliiko mwasirizi. Mwabakwata ekimu ekikumi ne mukitwalira bano abasumba ababeera ku budala ne badiikuula ne babigula amabina ne bakola batya ne bafuna abakazi. Mubiwa musajja ng'ono alabirira abantu. Tugenda mu holiday. Tugenda mu holiday akawunga, nze naguze dda akawunga n'omuceere. Tweyanze waka. Kaakati muve ku basumba abadiikuula, ensimbi muziteeke ekimu eky'ekkumi we kiyina okugenda. Nsigadde nze Kwezi Robinson. Omukulu ono nja mumukomyawo ku Lwokutaano lwa wiiki ejja. Kati nga nsibula kandekewo. Holiday nina abaana bano tubadde tubayigiriza okukuba bandi. Tulina youth boys and girls youth brigade. Bayiga okukuba bandi. Naye abaana Mr. Kwezi tumaze omwaka mulamba nga tetukola rehearsal kubanga abaana abo bennyini abo ate ebyuma bye babyonoona. Byetaaga okuddaabiriza. Twabitwala omukozi yabikola emirundi n'emirundi n'akoowa. Kaakati twetaagayo ku byuma ebikadde tusobola birongoosa. So abikaddiye trombone azukanise bwe zifuka tezikyava mu maloboozi, saxophone tezikyava mu maloboozi, zikaddiye bazookesa gaasi naye gaasi wakwokya si wakufuuwa, kale ayo akanise n'akoowa. Kati nsaba mwenna twetaaga ku bivuga by'abaana, side drums tuzeetaaga, bass drums tuzeetaaga. Zabayambanga okufunayo ku kantu. Tukuba emikolo nti abaana bakuba bandi. Amasomero nga gaggulawo babadde bakuba. Ne tufuna bye batupangisa ne bakola. Kale twetaaga ebintu ebyo, twetaaga abaana bafuula bize. Keyboards tuzeetaaga, twebaza omusumba yatuwaayo ku keyboard 2 emyaka 2 egiyise emabega. Musumba abaana keyboard Musumba ki? Omusumba bamita Elijah. Abeera ludda. Elijah yadda mu America naye yayitako wano n'atuwaayo keyboard 2 ne abalenzi n'abawala babyonoona. So ebyuma abaana bo nabo baaki. Si kyekyo. Bo tebamanyi nnaku yaabwe. Si kyekyo. Abaana bangi.